Ku lunaku olw'omugano obudde buviira ddala nkya nga bufaanana nswa era ng'obunyonyi bwetala wano na wali. Ekiseera eky'okubuuka olutuuka, abo abaalabye edda enswa zaabwe ne bazizimbira batandika okugenda okuzibikka. Wano n'enswa ezitaazuuliddwa zitandika okwanjaala ennyo n'ekivaamu nga kubuuka. Wano nno abo ababa batannazuula nswa batandika okutagajja. Wano na wali otandika okulaba enswa ezipalala. Olwo ng'obunyonyi buzibaka kinnawadda. Abantu batandika okugenda nga badduka nga bazikiriza. Era oli bw'aba omwangu ayinza okugizimbira n'agitta. Naye kino si kyangu, kuba yo ennaka bw'eba ng'ebuuka n'omala okuba emisinde ng'erekeraawo. Mu kiseera kino n'omala otunula ku lusozi olaba engeri obunyonyi gye buba bwekumiridde mu kifo ekimu nga bulya enswa. Olwo ng'omanya nti mu kifo ekyo waliwo enswa ng'ogenda kuzikiriza. Naye oluusi obunyonyi bumala gadduka lundaaganya nga bulya ezo eziba zipaapaalira mu bbanga era ze tuyita entenga. Naddala bwe wabaawo omuti omunene ng'omuwaawa, enswa nkumu zitera okwetawulira ku busanso bwagwo. Zino nno ze tuyita muzinge. Ekiseera kituuka enswa ne zirekeraawo okubuuka. Abo ababa bazimbidde ne babikka era ne bazitta, baddayo baseka. Abo ababa bazizimbidde ne babikka ne zigaana okubuuka, baddayo ng'emimwa gibali mu nnyindo. N'abo ababa bataagenze ku ttale baba bali ku waabwe balinda gundi adda bagende beegulireyo enswa oba bagende basabirize. Anti abantu b'ensi eno ssebo, n'abamu ababa bazikiriza enswa zaabwe ne bazirinda okuzikuba enkeera basula bulindaala. Kyokka olunaku olubaawo nga lwa mugano, ate enswa zonna oba ezisinga ne zimala zigaana okubuuka, lwe tuyita olwaddambi. Kati katuddire omuntu waffe oli gwe twalese anti naye ali mu ttuluba lino eri abo be tulabye abasembayo. Katwetegereze engeri gy'ayitamu okutta enswa ye gye yazikiriza ku lunaku olw'omugano. Omuntu ono gwe twavuddeko aba akimanyi nti enswa ajja kugikuba enkeera era akimanyira omutima gwe yekka nti anaagikuba. Mbu bwe kamutanda n'amala abulirako omuntu omulala nti enkya nja kukuba enswa yange eyo oba eri, nti aba akazadde mbu ne bw'agikuba tebuuka. Bino byawaanuuzibwa abakulu ab'edda. Omuntu ono abukeereza nkokola n'abaka ekiso kye n'atema ebitundu by'emiti 3, kyokka ng'ekitundu ekimu kisooloobako ku binnaakyo. Byo bino ebirala biba byenkana obuwanvu. Ebitundu bino biteekwa kuba binene naye nga bisitulikika n'okubissa mu bwangu. Ebyoluggwa n'abaka akaliba oba akakeeka oba obusanja bw'anaasibamako ng'akuba enswa ye, n'akwata ekkubo eriraga gye yagizudde. Bw'atuuka w'eri ky'asooka okukola kwe kutunuulira amaaso alabe oba ku buli liiso kwasigaddeko akatuli akalateekeddwamu ttaka. Omanyi enswa bwe zimala okubuuka, enkuyege amaaso zigazibikiramu ettaka. Bw'alaba ku maaso nga kwagenze kusigalako obutuli obw'engeri eyo ategeera nti enswa mweziri. Naye bwe kiba nga talabako obutuli mu maaso amanya nti enswa tezikyalimu oba nti zikyali nto. Omanyi bwe kivaamu ennyo enswa oluusi ziggwamu. Olwo era zo enkuyege bwe zimanya nti enswa ziweddemu, kale no ziba ziggalira amaaso, zizibikirira ddala wonna
okutegeeza nnyini nswa nti zaaweddemu. N'olwekyo omugaso gw'obutuli obwo ku maaso ogutegedde nti mukulu nnyo. Akatuli ak'engeri eyo katera nnyo okulabikira ku liiso eryo lye bayita enkundi. Enkundi lye liiso eritutunukira mu nkolokolo y'ekisagazi. Lyo liba ssuumuufuko okusinga ku maaso amalala. Kuno akatuli bwe kabaako okalaba mangu. Obutuli obw'engeri eyo bwe buba ku maaso bagamba nti enswa eraba, oba nti enswa etunula, oba mu ngeri endala twali buyise munye. Bw'amala okulaba nti obutuli buno ku maaso kwe buli, addira akantu ke yaleese okutuulako n'akaalira mu kifo ky'alowooza okuba mu makkati g'amaaso g'enswa ye. Addira ekitundu ky'omuti kye twayogeddeko ekisingako obuwanvu n'akiganzika ku ttaka. N'addira ekigere kye ekimu n'akirinnya erudda w'ekitundu ky'omuti n'ekirala n'akirinnya erudda. Addira ebitundu by'omuti ebirala bibiri buli kimu n'akissa mu mukono gwe n'atandika okukuba ebitundu bino ebibiri ku kiri ekiwanvu. Ebitundu bino byonsatule tubiyita minyolo. Bino bye bigambo ebiva mu nvuga y'amaloboozi g'eminyolo. Pereketya mpa ku nswa, pereketya, pereketya. Oli bw'aba ng'amanyi bulungi okukuba enswa obwomerwa nnyo n'omutwe n'onyeenya. Naye anti ennaka okubuuka tekiva mu nkuba nnungi. Oluusi ne bw'oddira eriggo lyo eddene n'ogiwuula eri esala. Naye nno kitera kukolebwa abantu bagwira mu Buganda muno. Bino tebijja kubeerabiza muntu waffe oli. Bw'agera ekiseera nti enswa ewulidde n'alekeraawo okukuba. Naye enswa ngezi, anti erina akabonero kweragira nti ewulidde. Kw'otegeerera kwe kulaba nga obutuli buli bwe wategeddeko buzibikidde. Akubamu katono n'alekeraawo. Owa omugaso gw'obutuli buno nagwo mukulu bulala. Omuntu ono ekiseera kyonna ky'aba akuba enswa ye ateekwa okwegendereza. Tateekwa kugololera ddala mikono gye girimu eminyolo ate n'alyoka agizza n'agikuba. Emikono ateekwa kugisitula katono ate n'agizza. Nti bw'akuba ng'awanika atyo emikono waggulu, mbu awaanuula enkuba n'etonnya ku lunaku olwo n'emufiiriza okwettira enswa ze. Ate era singa awanika atyo omusinde gw'eminyolo gujja kuvuga be pa pa, so nga yo enswa eyagala musinde gw'amaanyi be ddu ddu eryoke ewulire obulungi. Kiseera kino kyonna ky'amala ng'akuba aba asaba nnyo nagawonye. Oyo aloboozebwa okuba Katonda w'enkuba n'emmere, enkuba ereme kutonnya. Bino byonna bwe bityo byawaanuuzibwa bajjajjaffe ab'edda. Ekirala ekiwaanuuzibwa ng'oli akuba enswa kyekyo nti tabuuza muntu yenna amusanga ku nswa. Kikwewunyisa okulaba nti n'Abaganda ab'ennaku zino ebintu bino baabikuuma nnyo butiribiri. Kuba omuntu ne bw'aba amaze ebbanga ddene nga talabikako akuba pereketya, amuyitako buyisi okutuusa mpozi lwamusanga eka n'alyoka amubuuza. Kuba kino kitegeeza ki? Simanyanga, naye nze ngamba nti mpozi baatyanga kwonoona biseera ng'ate omulimu ogubaawo guba gw'amaanyi nnyo. Munnaffe oli eyakubye enswa bw'agera akaseera n'akomawo w'eri alabe oba esaze. Kwalabira nti esaze ge maaso ge yalese nga gazibikidde, ate okusanga nga gatandise okuzibukula. Ate nga ne munda mu liiso alengera enkuyege ezeetala nga zizibukula. Olwo n'atandika okwekkaanyiza ddala amaaso g'enswa ye gye gakoma. Bw'amala ekyo n'addayo eka. Amalayo akaseera mpawe kaaga n'adda ku nswa ye. Ekimwetawuza kiri kimu nti enswa bw'eba
ku kkubo okumpi n'awaka, enkoko ziyinza okugenda ne zigitaagula amaaso, n'olwekyo ne zireetaawo akatabuko awo. Enswa ne bw'ebeera ey'oku ttale, obunyonyi buyinza okukola kino. Awo nno ye kyava yeetabulatabula agobe ebintu ebyo. Omulundi guno gwaddayo ate ogwokubiri yasanga enswa eyanjala, era olwo amaaso gonna gaba magazi nnyo, ng'enkuyege zeetabula kungulu ku maaso ne mu kifo wonna. Olwo nno obugenyi buba busuzeemu. Naye ate waliwo enswa ezimu ku mulundi guno gwaddayo n'asanga nga ziggalidde. Kino nno kiraga nti omuntu oyo yakubye enswa teyagiwulizza era tebuuka. N'okusingira ddala kino kitera nnyo okukolebwa abaana abato. Munnaffe oli bw'alaba ng'enswa eyanjala bulungi, ky'akola kwe kutema emmuli agizimbireko omugala. Asimba emmuli ne yeetoolooza amaaso gonna. Oluvannyuma n'alyoka aweta emmuli bbiri ng'azigombaganya olumu ku lunnaalwo, okutuusa lw'amalirayo ddala emmuli zonna ng'azikozesa mu ngeri eno. Kale nno n'azimba engeri y'enju ey'emmuli ey'ekisuuwa nga nsereke. Ekyo nno kye tuba tuyita omugala mu lulimi lw'ennaka.